إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. nga tumaliza omusomo oguwedde Sheikh ansabye kubaako kyenjogera ku linnya Zikiri Kalenge. Ndyogera ku ekyo kye nawulira bakadde bange abaatukulembera okumanya efa ku kibinja kino e Uganda kye baayogera. Bagamba nti erinnya Zikiri Kalenge lyava mu kigambo kye baddiŋŋananga okwogera nga bali e Uganda. Zikiri ekyo kimanyiddwa bategeeza adhikar. Kalenge kitegeeza okuyitiriza. Kati bakyogeranga nnyo nti Zikiri Kalenge amakulu muyitirize nnyo okukola ki? Okukola adhikar. Kakati nga bw'omanyi nti ekintu omuntu kyayitiriza okwogera kisobola oluusi okuvaamu erinnya ne bayitibwa abazikiri ki? Abazikiri Kalenge. Ng'era abasalafu bwe baaga nti ffe abakola tablighi amakulu bayitirizanga nnyo okwogera ekigambo tablighi okutuusa agati awo batabuliki awo baki naye olwokuba linnya lya kitiibwa twalisiimirayo okutuusa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nga omwoyo gw'ensonga eyo kubeera nga tutambulira ku nkola y'abalongoofu abaatukulembera kyekikulu ku byonna. Sheikh nga obadde oyogera ku bawulama kitegeeza nti kiri mu nkola y'abamashayikhi baffe nga Sheikh Abdussalam bw'akitulaze amaliyan mu kitabo kino okutusongera ku bawulama. Kakati kitegeeza nti nno ebeera nkola mu ggwanga mu ngeri y'obwegenderezi etaliimu tahawur, etaliimu kimama na awatifu. Naam, kubanga awatifu omuntu asobola okukyamuukirira. Awatifu ke kukyamuukirira. Oluusi ayinako omukolo gwabaddeko ne seeka ne bagira mmotoka bonna nga basanyufu ne baseka ne batuuka erukaya n'amugulira ennyama ne balya. Kakati mu kusanyuka ennyo bw'akwata omuzindaalo n'agamba mbakubiriza mwekwate ku seeka gundi naye nga akyalina essanyu ly'ennyama y'erukaya egamba akyamuukiridde akyaliko ne kabutto. Si kuba nti nno akikoze diyanatan n'okubeera nti ahakkaka ensonga gy'agenda okugamba umma. So nga ekigambo ky'agenda okukola okuyiira omuntu oyo praise tukite tutya okumurekomendinga mu bantu. Waliwo bangi abagenda okitwala nti ensonga nkulu naddala bw'obeera ng'olina sha'ani mu mujtama, olina ekifo ng'ebigambo biweebwa ekitiibwa ogwana obeere mwegendereza nnyo mu mulyango guno. Kakati mu ngeri y'obwegendereza nkola etakoma ku international level yokka wabula ejja ne ku national level nga bamashayikha bamanyiddwamu obulungi basongera abayizi bayirimu n'abantu abali ku nkola entuufu nga basongera ku bannaabwe be balaba nti babeera baggyeko eddiini bali safe biidhinillah. Wano waliwo ensonga bbiri. Ensonga esooka bwe bukulu bw'ensonga eyo nga betulabe bakola batya bawulabe bakikola. Ensonga ey'okubiri tekitegeeza nti olwo ne bwabeera yeegendereza nnyo n'abaako omuntu gw'asonzeeko tekitegeeza eyo si wahayi nti teeka buteeko ne bwatuuka n'afuuka yamulowooleza bulungi, yalaba nga atambudde ku mulamwa, yalaba nti ki essaawa n'etuuka n'ava ku mulamwa. Bw'otabuusa maaso ebikulagibwa ku muntu oyo nti bannange temulaba. Twalinako emabegako abamu ku bawalimu abamu ku baatusomesanga ennakaseraawo nga bakambwe ennyo ku sunna kuziyimirizaawo. Twaddamu okubalabako nga bali mu
mikolo egimu kujjo omukuba oyo yayimirira ne mukolo naga ayi mukama nga tuli mu maaso ga beene tukusaba bwoti ne bwoti ng'alaba edduwa inayitira kwani okyali kwoyo na tugenda okulaba nga batijja n'akulira abasamize butereevu nga batijja n'akulira abasamize nga daawa yonna bukyanga tumukubako eriiso mukambwe kubida kati nga tulya tuli seefu nnyo ku kya shiriki gwate wabeeredde omukambwe kubida then ku shiriki tuli seefu nnyo ku ye siwe kiri yasala eddiro baina ashiya wa dhahaha mu kaseera mpaawo kaaga omuganda nga bw'agamba tugenda ogira bwe tuti ng'ayogera ku nnaabasamize w'eggwanga ye mulabe w'eddiini yarategeera busiraamu bibaddewo batebaddewo ate ng'atukakasa nti tewali n'omu alina kukola ki kubanga babandekera mujjukira babandekera nze nayanukulanga ebibuuzo mu kiseera kya gundi nayanukulanga ebibuuzo nga negundi waali si bwe kiri n'olwekyo omumanyi asobola okulaba omuntu n'amulowooleza bulungi n'alowooza nti ali ku buki bulungi naye singa wabaawo ekyenjawulo ekyeyolese ku muntu ono ekitali kiri kyetwali oli kyamulowooleza tetusigala ku tazikiya eri kubanga teyali wahayi min Allah tebwali obubaka obuva eri Allah obutaliiko nsobi la yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tetusigala ku tazikiya yani wabula tazikiya recommendation ebigambo ebyo byamwogerako gundi oyo mulungi mwekwateko mujjeko eddiini efaanako bwe bityo kitegeka bulungi mulyango guno ndaba kirina omunasaba Sheikh mbayizi bangi boolaba wano mulimu abayizi ba Sheikh waffe Habib Abdallah hafidhahullah emyaka gye tumulabidde ku khayiri mpitirivu ku bulungi bungi Allahumma barik kituwa essanyu okubeera nti nno tusonga ku Sheikh oyo okubeera nti abasiraamu bamuteekako ebirowoozo okubeera nga bamuggyako eddiini yaabwe fa wallahi tetumukuba nkoliiso okuggyako kubeera kumuganyulwamu tumugjamu emigaso mingi kunyweza abantu ku manhaji entuufu kunyweza abantu ku sunna kunyweza abantu ku tawhid ayina kafa ilmiya obulamu bwabo waayo n'olaba nga atudde n'abayizi okubasomesa ebingi ebitulemye ffe okubeera nga tukola tutya nga tukola twali ne Sheikh Habib Abdallah twali mu darusu twali tugenze saidi ze kayunga eyo Sheikh Habib Abdallah ayina kye yatugamba hafidhahullahu tabaraka wa taala n'agamba mubawalimu gwatutunuulize nnyo nti mumwetegereze n'obulungi bwe tumufunyemu yatugamba Sheikh Muhammad Quraish Mazinga ekyo twali ne Sheikh nga twali tugenze kayunga eyo munda nakitugamba nsabawo kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulungi obwo naam Sheikh tuongereko ku ogenda tuongerako na barakallahu fikum naam قال نحن طيب zigiri kalenge Sheikh ajimazeyo Sheikh وكان ناچو تونغرا كوبازكري جزاك الله خير لا بارك الله فيك نعم قال ونحن لا نعتقد فيهم العصمة بل هم بشر يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من الخطأ والنسيان نعم ekyo kikulu kuba walimu wano Sheikh Abdul Salam rahimahullahu tabarak wa taala yatulaga kubaseeka abaki abeesigwa balungi abanene nena atugamba tetugamba nti bo tebagwa mu nsobi asobola omumanyi oyo omulungi abaako ensonga gyakoze eki gyaguddemu si nti bo bali kikumi ku kinnaaki ebigambo bye kasita ayogera tewali kikola ki la asobola okuba waliwo hadithi etamutuukako aya tafsiri yaayo kati olusi fetu abamanyi abeesigwa bamanyiddwamu obulungi tubawolereza tugayinza okuba bambi hadithi eno oba teyamutuukako oba kino bal Imam Ibn Taymiyyah Sheikh al-Islam rahimahullah alina ekitabo kirungi kyeyawandiika ku nsonga eyo naawe ensonga nga 12 mukimanyi bakiyita batya rafu sembereza Sheikh Arafa kitaba kibagamba sembera akazinda رفع المرام رفع الملام عن أئمة الأعلام ما شاء الله ما شاء الله رفع الملام عن أئمة الأعلام أبا من يابنني
tujjako okubanenya ki waliwo ensonga eziyinza okubaawo. Ekitabo ekiri mu kusomesebwa kyawedde oba kikya Sheikh akimaze? Aha, Sheikh yakakimaze, Sheikh Abdallah. Naam. Mukadde waffe Sheikh Abdallah Al-Mar'i hafidhahu Allahu tabarak wa ta'ala. Kakati abamanyi abo tetugamba nti bo tebagwa mu nsi, asobola okubaako ne bagaba obanga mathalan ensonga ez'enjawulo ne baga Sheikh yagamba kirala, Sheikh gundi yagamba kino, asobola okuseerera. Tetugamba nti bo bali kikumi ku kinnaakyo, bantu ngaffe naye enkizo gye balina Allah gye yabawa ya ilmu basobola okugwako mu nsobi neerabira n'ebirala. Naam. قال نحن نعتني بالعلم ونشغل أنفسنا بطلبه من هؤلاء العلماء وغيرهم ممن كان على شاكلتهم. Sheikh akikkaatiriza wa ghayrihim mimman kana ala shakilatihim, n'abamanyi abalala banene abali ku kkubo lyerimu eri abo abamanyi abeesigwa. Tunoonya ilmu nga tugijja kubamanyi abo. Ekyo kikulu nti daawa ya salafiya teyinza kuyimirirawo nga tonoonya ilmu. Olina okufaayo al-i'tina, na'tani bil-ilmu, ogenda kiraba ekikolo ng'akikuleetera mu ntandikwa insha Allahu tabaraka wa ta'ala ng'ayingidde mu bikolo. Kati tulina inaaya, tulina okufaayo, tulina okuteekamu amaanyi okunoonya ilmu nga tugijja kwabo abo abamanyi abo boolabye n'abalala abali ku kkubo eryo nga bo tebanoonya mabaasa na birala la nga tubalaba bali ku kkubo eryo eri abamanyi abaki beesigwa betuggyeko ilmu abo. Ekyo nno banne era kikulaga nti tandikwa ya ilmu nam bino byonna byongerezebwako ebyemikutu ne ilmu ekisookera ddala kunoonya kugijja ku baani ku baulama, kyekyo ekisookera ddala. Naam, bino bamanyi bakikkaatiriza weebiri amakubo gano ag'enjawulo naye ekkubo erina okusooka ilmu kugijja ku bamanyi abo abeesigwa. Naam. قال نقرأ بحمد الله كتب الحديث كالأمهات الست وشروحها المعروفة وكتب التفسير كابن جرير والبغوي وابن كثير وابن سعدي. Naam. Akulaga nti ngaffe abasalafu tufaayo ku kusoma ebitabo ebya hadith kuba mwe mujjudde enkola ya nabbi mu bitabo ebyo nka al-ummahatu sitta. Ummahatu sitta tuzimanyi? Bitabo bya hadith ebyo mukaaga. Ummahatu Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunani Abu Dawuda, Sunani Tirmidhi, Sunani Ibn Majah, Sunani An-Nasa'i. Ne bitabo ebinnyonnyola nga bw'olaba ekya Imam Ibn Hajari, ekya Nawawi, Sharaha Muslim, wa kutubu tafsir. Tufaayo ne ku bitabo bya ki tafsir tutegere ayati ez'enjawulo ayetegeeza ki nga tafsiri ya Ibn Jarir, Imam al-Mufassirin at-Tabari rahimahullahu tabarak wa ta'ala, tafsiri ya Baghawi, ya Ibn Kathir, Ibn Sa'di. Twajiba kubiriza nti zino ziyinza okuba nga zimukko naye ate eno eri mu volume emwe. Ne Sheikh Ibn Uthaymin yagikubirizanga nnyo abayizi be basome nnyo ku tafsiri eyo. Allah yamuggulirawo ate ne mu layini ey'enzikiriza tafsiri nnungi eyitibwa Seka Lukumani. Tafsiri eyitibwa etya tafsiri eyo? Tafsiri ya Imam Sa'di. Twajogedde ne mugiwandiika eyitibwa etya? Seka Bilali. Tafsiri ya Imam Sa'di. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تجواندك إن شاء الله. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نعم. قال نقرأ كتب العقائد السلفية ككتب السنة عموما. akulaga bye tusoma tufaayo ku irimu eyo mu bitabo ebyo ebyenzikiriza ebyabamanyi abasalafu kutubu sunna nga omuman bamanyi bangi abawandiika ku bitabo ne babituuma as-sunna ngani amanyi nga babituuma as-sunna waliwo ne usulu sunna as-sunna al-Humaydi usulu sunna lil-imami Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa hakadha. Naam. شرح السنة يا البربهاري
نعم أين شرح النون جاتين عليها الشيخ من؟ الشيخ صالح الفوزان نون شرح عندنا يعني مفوري مزبيري نونجي يا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تبارك وتعالى نيجي شرح فوري مزبيري نيجا نونجي شرحه نايو الشيخ ربيع حفظه الله. نعم. قال ونقرأ كتب العقائد السلفية ككتب السنة عموما وكتاب التوحيد لابن خزيمة والتوحيد نعم والتوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ونقرأ سائر كتبه رحمه الله أيضا. تابعون يكون بتوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يفدي. نعم الشيخ محمد بن عبد الوهاب يفدي. نعم نعم إن شاء الله مدرس داخلكم هنا شوي إن شاء الله. نعم. قال نقرأ أيضا سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونعنى بكتب أئمة الدعوة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا. نعم أئمة الدعوة aba manyabo naye kuva ku Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab naba manyi kadi okutuusa byonna bibaze bitoba tuwandiikira ebirungi twakonye ku bitabo bya Imam As-Sa'di emo ku bitabo bya Sheikh Ibn Uthaymin ba imabo Sheikh Ibn Baz. نعم. قال وعلماء الدعوة الآن هم من أشرت إليهم قبل قليل. نعم. ونقرأ كتب الفقه. أقول علماء الدعوة بايوغيرا كوبي بلي باكوني كوالي قبل قليل شيخ محمد بن صالح العثيمين الشيخ صالح اللحيداني الشيخ عبد العزيز الشيخ أبو باكوني الشيخ بكر أبو زيد. نعم. قال ونقرأ كتب الفقه فنحث على حفظ الزاد. زاد تواجيكوني زاد ماذا؟ الشيخ ابن عثيمين جتوغام بجيان ينيولام الشرح شرح الممتع. نعم. نعم على شرط أن يعرف الدليل وأن يتبع. توبي سماكي نيلا قبل الدليل. نعم. ولا نعيب من حفظ متنا فقهيا على شرط أن ينظر في أدلته. مونتو أبا كنت متن يا فقهي متن أبي شجاع ندلا زاد أجزاكو كلابا نانونيا تشي obujulizi kukiga mathalan imam yawandiika kino bujulizi bwakyo. نعم. ونحن نبغض التعصب وننبذه نبذا كاملا. تعصب تجيفوميرira تعصب شيخ تجيفونletya gamba okwesiba ku mumanyi nobeera nga kyonna ekivudde mu ye ge mazima abeere nga aseeredde abeere nga ateebye amazima geetoololera ku ye kibeera ta'assub. نعم تفضل. قال ونعتني بالنحو والصرف وننظر في كتب الأدب والشعر. نعم akulaga wano mu lulimi tufaayo ne ku lulimi kuba buli bootereza olulimi lukuyambako otegeera Qur'ani otegeera hadith buli bwolutegeera olulimi. نعم. وندعو الناس إلى إصلاح أنفسهم بإصلاح عقائدهم وأخلاقهم وبالاجتهاد في العبادة. دعوة erina okubeerawo okuba tuyita abantu era ekibannayo tuve ku bigambo byabo bootera okuwulira mufaaki n'abantu muleka abantu daawe embeera okubeerawo mu umma nga nnungi ensonga erina okubeerawo walina okubeerawo abantu nga bakowoola nga bakowoola abantu yagamba atya Allah subhanahu wa ta'ala umma eno okuba nti nnungi kuntum khayra umma mukola mutya ukhrijat linnas ta'muruna kati muve ku bigambo byabo abatera okuga mufaaki n'abantu abantu baleke la senga mwenna munasirika ebiyinza okuddira ebigenda okuddira si birungi kati nga bako okutambuza emigugu ala ekona kulaga da'wa entuufu ey'okufaayo okuba nti olagira ma'ruf oziyiza abantu okwonoona kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bilma'rufi wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Waliwo mukuba mpembe aye yajesembesa mu bukyamu ng'alaga nti tetulina kusooka nakoola abantu eri tawhid wamujjukira like wamujjukira Allahu almustaan.
قال ونحث على تطبيق السنن ونشجع على إحيائها. sunani bantu okuteeka mu nkola kola ya nabbi tukikubiriza ne tukiddingana bantu bannaye nabbi waffe n'okuzizuukusa bw'abaawo abagezizaako ziiwa wansi tubagira banne nabbi waffe yalinga bw'ati wano yakola bw'ati yali bwa naam. ونعتقد أن من سعى إلى إيجاد سلفية حزبية على نمط الجماعات الحزبية الموجودة فقد أخطأ. نعم. وأننا منه براء. كويس أمبا بتكو من جو نعم. تمالي الشيخ. قال فهذا جملة ما نحن عليه نسأل الله تعالى أن يسددنا وأن يؤيدنا. جملة مبيرة يوامو يدعوة يفي يتجري قبلونش يدعوة جي تامبوزي فانا كوبيت دعوة سلف كتيرو nyuma Sheikh ajagenda akolachi atekulum aleto musingi gumu kugumu nga agugasiya biidhni subhanahu wa ta'ala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala yusaddidana. نعم. قال فهذا جملة ما نحن عليه نسأل الله تعالى أن يسددنا وأن يؤيدنا وأن ينفعنا وأن ينفع بنا إنه ولي. الله سبحانه وتعالى berenga tugasa tube nabasigadde tufunamu emigaso n'okutunyweza ku ddiini eno. نعم. إنه ولي ذلك والقادر عليه وهذا هو تفصيل أصولنا أو تفصيل بعضها. seka tagenda kuba nti azimalezo nabula baadhiha insha Allah wa illa waliwo ebikolo ebirala byosobola okwongereza ku 4-10 niye agenda kulaga 4-10 ebinene biidhni subhanahu wa ta'ala kati okuva wano agenda kuyingira mu tafsil okuzigaziya usulu zino emukwemu biidhni subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. نعم كملت طيب